Abatuuze bagamba omuliro guno gwatandise essaawa 8 ogw'ekiro ng'abagenzi babadde batuuze b'e Namukozi mu munisipaali y'e Mityana. Tufunye ekikangabwa ekiro ky'olunaku olwaleero ssaawa zibadde nga 7 mutuuze munnaffe bw'afiiridde mu muliro. Ekyamazima tufunye ekikangabwa kinene kubanga afiiriddemu ne muzzukulu we. Tebafunye kwetaasako n'olw'ensonga nti tugenza okutuukawo bambi nga bamaze okusirika. Nyumba yakutte omuliro nga muyitirivu tetwategedde wagize n'afiira mu nnyumba. Tugenza okuzuuka ssaawa nga 8 ng'ennyumba eteta. Twagenza obbatuukako nga bonna basiiridde mu nnyumba bombiri naye wawonyewo akazzukulu kamu. Abatuuze bagamba bawulidde enduulu ekiro kyokka bagenza okutuuka ng'abantu bano bafudde ekiziyiro. Nze nawulidde enduulu kiro ssaawa nga 8. Twazze tusobola okudduukira naye era twasanze munnaffe amaze okufa. Tugenza okutuuka ng'ennyumba eyidde nga ne mubyano waffe agiyidde mu nnyumba ne muzzukulu we omuzzukulu omu n'awona. Batulumbye bulumbi ku makya ne bajja ne batugamba nti maama tuiza agyiridde mu nju asirise n'omwana. Wabula we tutuukidde mu kifo kino nga poliisi emaze okuggyawo emirambo n'egitwala mu ddwaliro okwongera okwekebejjebwa. Josephine Namakumbi, Membe John, NBS, Amasengejje.